Essula eya 31. Awo Abafirisuuti ne balwana ne Isirayiri. Abasajja ba Isirayiri ne badduka mu maaso g'Abafirisuuti ne bagwa nga battiddwa ku lusozi Girubowa. Abafirisuuti ne bakyokya Sawulo ne batabani be. Abafirisuuti ne batta Yonasaani ne Abinadaamu ne Malukisuwa batabani ba Sawulo. Olutalo ne lumuba bubi Sawulo. Abalasi ne bamutuukako ne yeeraliikirira nnyo olw'abalasi. Awo Sawulo n'agamba oyo yatwalanga ebyokulwanyisa bye nti, "Sowola ekitala kyo onfumite ddala nakyo, abatali bakomola abo baleme okujja ne banfumita ne banswaza." Naye yatwalanga ebyokulwanyisa bye n'agaana, kubanga yatya nnyo. Sawulo kyeyava addira ekitala kye n'akigwako. Awo eyatwalanga ebyokulwanyisa bye bwe yalaba Sawulo ng'afudde, era naye n'agwa ku kitala kye n'afiira wamu naye. Sawulo n'afa bw'atyo ne batabani be bonsatule, n'oyo eyatwalanga ebyokulwanyisa bye, n'abasajja be bonna ku lunaku olwo wamu. Awo abasajja ba Isirayiri abaali emitala w'ekiwonvu n'abo abaali emitala wa Yoludaani bwe baalaba abasajja ba Isirayiri nga badduse ne Sawulo ne batabani be nga bafudde, awo ne baleka ebibuga ne badduka. Abafirisuuti ne bajja ne babibeeramu. Awo olwatuuka enkya Abafirisuuti bwe bajja okunyaga abafu, ne basanga Sawulo ne batabani be bonsatule nga bagudde ku lusozi Girubowa. Ne bamusalako omutwe, ne bamuggyako ebyokulwanyisa bye. Ne batuma mu nsi ey'Abafirisuuti enjuuyi zonna okubuulira ebigambo ebyo mu masabo omwali ebifaananyi byabwe ne mu bantu. Ne bateeka ebyokulwanyisa bye mu nnyumba y'aba Asutoloosi, ne basiba omulambo gwe ku bbugwe ow'e Besusani. Awo ab'e Yabesugireyaadi bwe baamuwulirako ekyo Abafirisuuti kye baakola Sawulo, awo abazira bonna ne bagolokoka ne batambula ne bakeesa obudde, ne baggya omulambo gwa Sawulo n'emirambo gy'abatabani be ku bbugwe w'e Besusani, ne bajja e Yabesi ne bagyokera eyo. Ne baddira amagumba gaabwe ne bagaziika wansi w'omumyuliru e Yabesi ne basiibira ennaku 7.